nga waliwo omuntu omu gwe tukutte atuyambeko mu kunoonyereza. Nga 7 wiiki eno e Mubende District ku kisaawe kya Kyegulusu wano awaali campaign rally eya National Unity Platform. Omusirikale waffe gwe twali tudeployinze okukola emirimu emitongole ono yakubibwa abantu abamanyikiddwa face bano abaali bagenze ku campaign rally eno eya National Unity Platform. Yakubibwa bubi nnyo ate ono nabbibwako essimu ye kika kya Camon 16 Premier awamu ne ssente ze emitwalo ezisoba mu 3 ono ne bibbibwa era ono n'alekebwa ng'ali mu mbeera mbi nga twategeezebwako omuzira kisa era ono ne tudduka ne tumutaasa ne tumuddusa mu ddwaliro erya Alpha Medical Center nga twagguddewo omusango gwa robbery era nga we twogerera atukutteko omuntu omu ono amanyikiddwa nga Ssennyonga atuyambeko mu kunoonyereza nga bwe tuwenja abalala abeenyigira mu kikolwa eky'okkuba omusirikale waffe ate n'okumubba nga tuvumirira ebikolwa eby'effujjo ng'era twagala okubajjukiza nti omugaso gwaffe mu eno election period okulaba nti tukuuma emirembe, tukuuma abantu obulungi, okulaba nti akaseera kano ke tulimu ak'ebyokulonda n'okulonda kwennyini oba n'okulonda nga kuwedde okulaba nti katambula bulungi nga tewabaddeewo buzibu bwonna oba nga tekaliimu violence zonna nga okunoonyereza kukyagenda maaso. Tufunye ne ripooti kumu ku baana bamuyita Ssennyonga akolera awo Kikona mu Mubende Municipality South Division nti y'omu ku baakwatiddwa era waliwo omubaka waliwo omukulembeze omu agambye agenda kumpeereza akatambi oba olyawo ke beekwasa omusango gwe bamutaddeko gwa assault nti yakubye omusirikale era mbagambye basooke bampeereza akatambi akalaga nga bakuba omusirikale. Bangambye babanoonya abaana bayise mu kasooli banoonya ate mbu mwe munnyonnyole abawagizi bamwe bayise mu kasooli. Mbiwulira nange naye yinza obutaba responsible ku ekyo. Poliisi yagadde amakubo erina okubeera responsible kubanga buli woziyize ekkubo ly'amazzi gakola ki? Gawaguza ne gakola ki? Ne gagenda gye gateekeddwa okugenda. Kati poliisi ya blockinze amakubo ng'obuvunaanyizibwa bw'abaana bano kwe kubugiriza omukulembeze kubanga yabadde amaze okuyitawo ku bigere. Kati luutu eyabaddewo abantu buli omu yanoonyeza waasobola okukola ki? Kati ekyakasooli nyinza okuba saakyetegereza bulungi. Yesu nzijukira nga nengera akasooli awo. Vidiyo nze bwe bampadde. Nange nja kubufunako nja kusanyuka ng'obumpaddeko. Nina vidiyo nze bwe nalayo abaana bayise mu kasooli. Naye ekibuuzo kiri kimu. What causes them okukola ekkubo awatali kkubo? Ndowooza kyavudde ku security kuggala makubo kubanga nzijukira n'okutuuka ku venue twasanze ekimotoka ekiba kita kimamba ekya poliisi nga ebikubo bwe bigenze kyokka bwe tulina okutuuka okutuuka ku venue n'omukama Katonda n'atukola bulungi ne biseerera era kabyasuzeewo ebimotoka bya poliisi byaseeredde twasanze babitaddeyo amafaafa wansi bitambulireko ebyagenze okutayiza byadde bitutayiza kale bizibye ekkubo abantu balina okutuuka ku venue. Bangambye baba kubya amasanyalaze. Video ngenda zikuwa nziina era ng'obuwulira kasobola kuteekako ku mubiri oba wali ofunyeeko bano abagaga baddolobondo balina buno obuntu obukuba ensiri ekiro bw'amasanyalaze kasita ensiri ekoonako kalina sawundi gye kakola kale era bw'obadde okawulira ng'otegeera balina gwe bayonsaawo bakunyonkera mu kimugunyu eno Mayanja Samuel bakamubyina mu bulago wano video njina ng'agwa ku ttaka yembeera abasajja gye baatuyisizaamu nga gwolaba tebakuba tear gas nolowooza waliwo emirembe naye ng'abaana abandi bali mu bayonsa amasanyalaze eno wansi mu kavuyo watuuse dyawo kati ebyo badde mbirabira nno bweru mu nsi ezaakula
bakwata omuntu ali violent batera kozesa aga amasanyalaze nti Dolobonda alina ekiso naye batya okumutuukirira bamukubisa amasanyalaze ago ne bamukwata bulungi kati bwazze Uganda guyinza olanga tiyagasi takubiddwa nogamba abasajja nga ba mirembe nnyo naye nga mu kavuyo amasanyalaze gayonsa abaana nga 30 abaana bangaye babakubidde ddala amasanyalaze video nziina ogenda olanga Kyeyune David yabadde ku kamera bulungi namugambye beera standby ku kamera kwata buli moment era mayanja ndaba bagamukubanga agwa wansi ne ngamba kano nkategedde mbana akekyusa nga nange ngawulira mu kiwato nga bakakukubye bagamba ono era obojjukira bulungi yo video gyenjo okusharingira nga president bagala omukwata naye nga abaana bateekawo eggaali president aleke kukwatibwako era Kyagulanyi ng'ali mugamba abaana temulwana mubeere bakkakamu ye n'awanika n'emikono mu bbanga era bwemutunulira ku stage tubadde abadde ayogerera esaati yonna ebadde eddugadde yenjeru abasirikale omukwatirira yagenze nga yena addugadde ate nambe basirikale be babadde bamukwatira engalo zaabwe zibadde ziddugala bebaletedde pulezidenti waffe okuddugala bamugubiza agakatonda akasaati kamatobuta kabadde keeru ng'ava ekasanda ne bwe yayingidde emubende ngoyinza ogamba abadde basima ekinnya be bagenzi bamukwatirira oyo presidential candidate gwenjogerako era Fandala DC namukubidde akasimu mu kiro nangande Epafrodito gwe bakupromotinze kyokka ffe emirimu gyaffe ogirese mu lusuubo nemugamba afande bagenda bakati bamugobera eki buli omu abakiraba nti embeera yabaddewo ekirungi wadde batukubye amasanyalaze gano ne kasoote bakozesa masasi na tiya gas ekyo nyinza okibeebaliza era n'obutateekawo mbeera ekuba baana migo kubanga okwesindika kwabaddewo tebalina migo balina waya naye saalabye nga bakuba ekiri awo naye mu kimugunyu eno bakunyiga mu kimugunyu bakunyiga woba toyegendereza tubanirizaako basebo ne banywa mwena gye musinziira okubanga mutulaba mwebala okubanga gye muli gwanga Uganda mwe tusinziira okubanga tubaweereza tuzza olunaku olwaleero tulina chairman wa National Unity Platform Mubende akyaliko amasanyalaze simanyi nawe toyagala kukwatako obwedda buli gwenkyaza tonkwatako nkyaliko esanyalaze tonkwatako gwe masanyalaze oba naawe sikukwata amasanyalaze ga president agafunaafuna ddanga yina mu bungi kane bonkwatako otoolako katono segaza maanyi banange leero his excellence ndowooza kakati omulimu gw'obaokola omukulu gwa kutunda masanyalaze kubanga buli avaayo ayogera kiki kale tuzza olunaku olwali tugenda kuwayawaya 2-3 nga twogera ku ngeri olukuŋŋaana lwa pulezidenti bwe lwabadde Mubende Kyeguluso abakulu bano babanoonya beebuzaabuza naye babanoonya bayonoonye embu kasooli sooka obuze kuba tulaba tutandikirawo neyanzanyo ssebo bwana Ediske abagoberezi baffe abalungi ku mukutu gwaffe guno ogwa EAK Media Uganda nsanyuse nate okubeegattako olwaleero okusobola okwogera ensonga z'eggwanga kubanga bwana Edi bwatuyita abatuyise lwa nsonga era bwe tufuna omwaganya naffe tugukozesa okusobola okubatuusaako ebimuteekeddwa okufuna erinnya nze Kyeyune Epafrodito chairman wa National Unity Platform Mubende District era nga nze flaga bearer ku ntebe ey'okutaano eya Mubende District ku lwa National Unity Platform nsanyuse nnyo kibagambe nakino nti ate gurawundi weeri ya ddala ku lw'amaanyi g'abantu 226 gurawundi Mubende District bagenda jinkwasa gurawundi yo weeri ebyaddala si sudi kale tutandike enteekateeka y'okuwaniriza pulezidenti mwebali amiina era twebaza Katonda nti ku lwaffe yatambudde nga bwe twagibala byennyininyini nga bwe twali tubibaze we byagenze kubanga waliwo okusooka okusika omuguwa ne District Security Committee we engage them kuba ffe twali twagala olukuŋŋaana luno lubeere mu kisaawe Kasaana kubanga twalowooza nti Kasaana is spacious enough to accommodate abantu baffe ng'omutwalo be twali tusuubira ku lukuŋŋaana olwo naye tugenda okuwulira ku Sande mayi baali batuula obufoofofo nga bawulira kibakaluubiridde nga Kasaana bagiganye mupiira nga gukalubye bagamba eri mu CBD naye ffe tugamba tuli ba mirembe kale ne tuwa options tokoza luzungu lungi that is the Central Business District mu kibuga wakati baana baffe bali Dubai ebintu ebimoja bikozesa ate no Dubai be bakozesa ebyo babimanyi bulungi South Africa babitegeera so ne tuwa options ez'enjawulo omwali St Peter's Technical Institute omwali NTC Grounds
omwali Lwabagabo playground, omwali Kasenyi playground, ebyo na byonna twatubiwadde nga options. Naye abakulu aba district security committee ne basalawo olukuŋŋaana bo baluteeke Busenya grounds mu Kalonga sub county nga baagala abantu bakulu batambule kilometers ezisuka 25 okugenda okusanga Kyagulanyi gy'alina okwogerera. Ekintu leadership y'NUP kyeyalabanga ekitulemesa okukyaza president waffe Mirembe, era ffe twali tulisolvinze bwe tebamwagala mu municipality Kyagulanyi bamugambe nti ffe nga security tukuganye okujja Mubende. Kyetwali tusazeewo ekyo ne kibatiisa. Bagenda tuyita ku Mande ku makya mu speed awo mu nkuba atugamba mujje tuteese. Tugenda otutuuka nga mumaze olemesa ebisala bino byonna ne tuteekayo proposal ya Kyeguluso playground mu South Division esangibwa mu Lwabagabo ward. Tubagamba wemba muganye bino byonna ebisaawe ebimu beekwasa kuliko masomero nga NTC yeje no Museveni asobola okukolerayo emikolo n'emipiira gy'amasaza gigenda mu maaso. The same applies to NTC lisomesa abantu abakulu myaka 16 17. Netugamba olw'ekisaawe bakiyita Kyeguluso. Ekisaawe ekyo tekuliko somero wadde eddwaliro mu Mubende municipality era kiri mabbali wa town era kyembadde mwagala muyinza okirowoozaako ne batusuubiza nti ku Mande bagenda kerayo bakole kibayita area assessment balabe ddala kigwanidde waliwo exit route ne entry byonna ne basanga weebiri. So ne tukkiriza nti kale katugende ne Kyeguluso playground era netugenda mu lukiiko lwaffe nga ekibiina ne tulangirira Kyeguluso playground. Naffe ne tusindikayo ttiimu esobola okukola area diagnosis erabe buzibu ki tuyinza okusisinkana, tuyinza kubwenganga tutya. Abatuuze ne batugamba tubaaniriza mu kitundu era ne bagendayo ne batuwa report ne tukkaanya ffenna ne tandika okulanga Kyeguluso nga tulina n'enteekateeka president oyitirako Kasambya eyo kubanga twasuubira nti Kasambya constituency ennene erimu amagombolola 8 ku magombolola 19 agakola Mubende naye ekyo security n'ekigaana nga beekigendayo kyali balowooza tetulina kuyingira Mubende municipality ate kwolekera Kasambya kuba yali badde shortest route bw'ogamba osaliikirize mu Kyenda Kanyeegalamire Butayungi ogwe mu Kigishu ewabeera wala nnyo. So bwe tukaanya president etukaanya tugenda mukyaze Mubende ndowooza era ku Mande ekiro ssaawa 2 bampita mu security meeting okutuwa ebbaluwa nga bagimpandikidde mu butongole tukakasa nti batuwadde ekisaawe bwekiti era tugenda tambula bwe tuti waawo roadmap bagiteeka wala batugamba nti movement zonna zigenda beera guided by security. Netugamba okay ffe kati tukkiriza ekyabwe naye tunaalaba ebinaddira kubanga waliwo ebintu tayinza kudictatinga nga bigenda kwekola byokka era enteekateeka ne zitandika bulungi era neebaza buli yakola ekisoboka naddala bannankyukakyuka okulaba ng'omukolo guno naffe Mubende twalaga tusobola okutegeka nga bannamubende abakkiriza mu nkyukakyuka. Gwe okusinziira ku kyewalabye n'ebyogerwa bulijjo nga gwe chairman wa pate ya NUP Mubende ti Mubende ya NRM kiki gwe kiwalabye? Kakinalabye kya ssanyu lyerere nti abantu bavudde mu byalo nga bankubira amasimu nga bava eri ekwezi kumwe that is Kigando nga abantu bava eno Emadudu, abantu bavudde Butologo, abantu bavudde Ekyabayanja Kiyuni, abantu bavudde eno Ekawumulo Kayebe, ne bava Ekiryamenvu, aba ne bava eno Ekibale Nabingoola nga bonna bagamba wekibanga president bamukkiriza tuuka eno ffe katumusange gye bamutadde tufune message. Nze ng'omuntu abe basinze okunsanyusa bano ab'omu kibuga wakati kirungi babaddeyo naye omuntu yeetaddemu omutwalo edizike okujja alawuliriza ebigambo bya president Kyagulanyi Ssentamu nga ne ku leediyo zaffe abiwuliriza nga ne ku TV bamulaba ne n'agamba twagala tutuuke wali waali abantu abo mbawannyo ekitiibwa era olwo natunuulidde nga tuvuga eggaali yange okugenda Nabakazi okukima president natunuulidde abaana nga abasinga si ba mu kibuga Mubende nga bavudde mu byalo n'engamba enkoko z'omu byalo kati ziri mu kookolimira mu tawuni nga tebalinamu katengo konna n'osanga mu kibuga agamba sajja tebuutuyoole
naye ng'omwana w'omukyala agamba tusonge embere. Kitegeeza ku mulundi guno kati Kyagulanyi avudde ku level y'ogamba mbu abamumanyi bano ba ttawuni bamanyi Muyimbi kati bamumanyi mu kyalo nga mukulembeze. That is it. Amazima aga Katonda mu ggulu. Multitudes of people came from the villages. Era batukoze ebirungi bitagambye ku bantu ababadde awo ku Lulale ground. Abantu ebitundu 97 ku 100 babadde bannamubende. Waliwo wana bakajjajjata ba NRM bagamba ntutambula nkibayita mobile crowd. Nti abavudde e Kasanda be bajje mubende. That's not true. Robert Kyagulanyi Ssentamu egaali gyatambula nayo eba ya mu kitundu omwo kati nze namulindidde n'abakazi. Era emmotoka ez'abakulembeze zinalabye ne security detail yenga omukulembeze w'eggwanga ne media be bantu benalabye ng'ajja nabo n'abakazi be bannamubende bennyini abamulesiivinze. Yes, twava mu town paka n'abakazi. Naye nga buli we tuyita okuviira ddala wano mu Kattabalanga, bw'oyingira mu Kagoma awo, mu Kyenda Town Council, ne tuyingira Omukagavu, ne tuyingira Kalonga Trading Center, ne tukkirira wali mu Kibaati paka we twatuuse ku Mugana bakazi ng'enguudo zikwatiridde ng'abantu beetaddemu ssente. Ebipande bya Bobi walabye ku makubo. Yesu twakubisiza ng'abakulembeze naye abantu nga neewuunya ng'osanga baana ng'amazima nkimanyi sifa baagikubisiza ng'abakulembeze naye ng'abantu bagenze mu pulintale ne beekubikisa baana yaabwe ku kastop over kaabwe ke bategese ne bagitonaatona nga baagala okwaniriza omukulembeze ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu. So nze kyampadde essanyu ne kimpa n'essuubi nti we tugenda tuli kaweweevu nga NUP naddala wano mu district ey'e Mubende yona gye twayise ibo balengera ku paafu waabwe ate nga bafa essanyu. Ne ngamba waawo era Meya Kawunga n'afunamu n'obujja n'agamba lwaki abakyala bonna bakaaba paafu. Ne ngamba naati omulimo nagukola ogwa mobilization kalwadooza mulimo gwaki. Kawunga badde abireeseemu obujja buli waayita paafu. Kawunga n'agamba lwaki abakazi bakuyimba mbadde manyi mulimu gwali lipaze ekisododo. No mobilization tulwamu natuukayo. So baganda bange bati baludde okutambulirako ku ggaali yange. So bagitambuliddeeko nga tugende n'abakazi okukima omukulembeze bakakasizza nti Pafradito is a household name. Era nange kyankoze bulungi nnyo ng'omukulembeze by the way waali awo abate naba nakutuuka nno ate nno ate naba kutuuka awo nga byonna ne bwe twabadde tutambula naye era message abadde agifuna. So Mubende chapter omukulembeze twamutegekedde bulungi era abantu bazze mu bungi newankubadde wabaddewo okusoomoozebwa naddala nga tutuuse awo mu Katoogo. Awo mu Katoogo soko tubulire kiki mu road map gye babadde tebabagambye nti nno musobola oyitira wane Namagogo. Tubadde tugenda ku venue. Kati venue nga ngimanyi bulungi nnyo kuba gye nasoose ku makya. Katutuuka awo ffe twadde tu plan yaffe tugenda kujja tuyitire ku Weybridge e Namagogo awo. Tugende ku venue kubanga ekkubo twali tulabe nga lyekkubo eddungi. Kati ate bw'oyitira eri mubaddemu amakoona mangi nnyo nga waliwo n'amalimiro g'abantu okuva we tuwetera paka ku venue. Nga bw'oyisaayo ekibinja ky'abantu ekiwerekera omukulembeze ow'ekkumi ng'ate tuyinza okufuna damage ewerako. So nentegeeza omukulembeze kubanga awandabyeko nga njogera ne president nga mbuuza ki ekigenda mu maaso lwaki ne ŋŋamba ekkubo lye baagala otuyisaamu libi mu luzungu tuliyita immortalable kuba lyadde nga lirina amazzi agasaze oba Edi wayitayoko libadde lirinamu akagga lituukayo ne lyabadde libi ate nga lyosooka kwetooloola naye nga omukulembeze tumuvuga straight ne twambukira ku Weybridge abadde atuuka bulungi in the shortest time possible. Naye nga security yo ekigiri at the back of the mind Kyagulanyi bw'atuukako wali ku Namagogo agenda bayingidde ekibuga Mubende kyennyini nga kyekibatawaanya. So twagezaako okwenjingejinga nabo n'abakulembeze bannange security ne yeerema nga yeewoza kimu twakaanyiza wano ne mbagamba ebbaluwa yino njirina era nja gikuwako kopi terina weeragira Kyagulanyi alina kuwetera wano. Ekikulu venue gye tuyita Lale venue ebaddewa nti ebadde Kyeguluso playground era twasitiikinze ku ekyo. So president we yalabye ng'abasajja si beetegefu kumukkiriza n'afuluma mu mmotoka ye kuba tuli mu protest vote okimanyi kane tubalagako nti amaanyi g'abantu bwe gaba gasazeewo tosobola kirwanyisa. Saagala abasecurity bagambe
nti ate paafu biki ebyo nga nedda kubanga ekintu twogedde n'emirembe omukulembeze agambye kampite mu kkubo eddungi sigenda genda mu kibuga Mubende ngenda ku main lale venue eri mabega ngera olengera tenti ziri eri ku kusomero waggulu awo so ne tukaanya nti tukozese kube tuufu era president n'akulemberamu bannankyukakyuka blockade bagamba waliwo firimu gye nalaba London is down kati police blockade ani yakogerera Vijay Junior oba yali Junior kanyumira London is down so police blockade was down at that time principal n'agiyitamu ne batandika otukubisa babita butiza bangambi baba kubya amasanyalaze video ngenda zikuwanzina era ng'obuwulira kasaba kuteekako ku mubiri oba wali ofunyeeko bano abagaga baddolobondo balina buno obuntu obukuba ensiri ekiro bw'amasanyalaze kasita ensiri ekoonako kalina sound gye kakola kale era obadde okawulira ng'otegeera balina gwe bayonsaawo bakunyonkera mu kimugunyu eno Mayanja Samuel bakamubina mu bulago wano video njina ng'agwa ku ttaka yembeera abasajja gye batuyisizaamu nga gwolaba tebakuba tear gas nolowooza waliwo emirembe naye ng'abaana abandi bali mu bayonsa amasanyalaze eno wansi mu kavuyo kati ebyo mbirabira nno bweru mu nsi ezaakula babakwata omuntu ali violent batera kozesa ago amasanyalaze nti Dolobondo alina ekiso naye batya okumutuukirira bamukubisa amasanyalaze ago ne bamukwata bulungi kati bwazze Uganda guyinza olanga tear gas takubiddwa nogamba abasajja nga ba mirembe nnyo naye nga mu kavuyo amasanyalaze gayonsa abaana nga 30 abaana bangaye babakubidde ddala amasanyalaze video nziina ogenda olanga Kyeyune David yabadde ku kamera bulungi namugambye beera stand by ku kamera kwata buli moment era Mayanja ndaba bagamukubanga agwa wansi ne ngamba kano nkategedde mba naakekyusa nga nange ngawulira mu kiwato nga bakakukubye bagamba ono somwe yembeera nalabye kubayi nawe yabadde atambulira nga ndaba ali ne Ferista nono wa municipality nga bansaze nga ndi mu kitoogo olwo enkwamidde eyo bagakubye osose badde nyambadde engato ya kilo 10 ngezitowa kati ebadde ezitowa nange nenejjusa kyola kinayambadde engato eno bambazigyemu musajja eyange empanvu nnyo okujambulamu kyokka kitwala eddakiika 5 engato emu kati woogezaako gigiramu obudde oba tubuyina so neŋŋuma nga ninga asitudde ka pikipiki naye nga nyina okumalako struggle eno so yembeera yokka incident yenyinza okugamba yabaddewo ne butiya gaso obutono tubadde basuulamu waliwo ekirala bangabe babanoonya abaana bayise mu kasooli banoonya ate mbu mwe munnyonnyole abawagizi bamwe bayise mu kasooli embiwulira nange naye yinza obutaba responsible ku ekyo poliisi yagadde amakubo erina okubeera responsible kubanga buli woziyiza ekkubo ly'amazzi gakola ki gawaguza ne gakola ki ne gateekeddwa okugenda kati poliisi ya blockinze amakubo ng'obuvunaanyizibwa bw'abaana bano kwe kubugiriza omukulembeze kubanga yabadde amaze okuyitawo ku bigere kati luutu eyabaddewo abantu buli omu yanoonyeza waasobola okukola ki kati ekyakasooli nyinza okuba saakyetegereza bulungi Yesu nzijukira nga nengera akasooli awo video nze bwe bampadde nange nja kubufunako nja kusanyuka ng'obumpaddeko nina video nze bwe nalayo abaana bayise mu kasooli naye ekibuuzo kiri kimu what causes them okukola ekkubo awatali kkubo ndowooza kyavudde ku security kuggala makubo kubanga nzijukira n'okutuuka ku venue twasanze ekimotoka ekiba kita kimamba ekya poliisi ebikubo bwe bigenze kyokka bwe tulina okutuuka okutuuka ku venue n'omukama Katonda n'atukola bulungi ne biseerera era kabyasuzeewo ebimotoka bya poliisi byaseeredde twasanze babitaddeyo amafaafa wansi bitambulireko ebyagenze okutayiza byadde bitutayiza kale bizibye ekkubo abantu balina okutuuka ku venue bwana Eddie abantu omutwalo gumu at the same time bali mu kutambula amazima oba osuubira ki bw'oziba ekkubo kafunda buno bw'omukyalo kamanyi ate security gwe kkubo olizibye so nsuubira security is live kweyo embeera eyabaddewo naye ngaffe abantu twetondera abo bonna abakoseddwa kisinga obukulu tubeetondera tekwabadde kwagala kwaffe kubanga era bw'otunuulira ne mu nteekateeka y'ekifo twakitadde into consideration nga tumaze okulaba poliisi we yatutadde okuba olukuŋŋaana waliwo ennimiro z'omuntu so kye twakoze ne tugamba stage eno edde ku kaswa
tubikeyo emabega twali muntu agenda yimira mabega wa stage ng'abantu aboogera bali eri nga kitegeeza awo tuba tumaze okuzibawo then tukwata tenti ne tuzitukolamu kaleeta ero tugezeeko okubikka era kasooli wali kati kagapu akasigadde awo wakati ne tugamba tugenda kufunayo ba foot soldiers bateekewo akaguwa tebakkiriza muntu yenna kusala kuyingira kasooli then side eri eyasigadde wabadde weetooloddwa kalitunsi so gw'omulimu twagukoze okuprotectinga kasooli abadde awo kati oba oli awo kasooli aba yalinyiddwamu yono abadde kukuba abantu bwe bakoze eki ne good enough tusindiseeyo tiimu yaffe ekole assessment ate abaana be nawulidde be bakutte what I'm saying kati ng'okuvudde ku assessment ku nnimiro ezigambibwa okwonoonebwa tufunye ne ripooti kumu ku baana bamuyita Ssenyonga akolera awo Kikona mu Bende Municipality South Division nti y'omu ku baakwatiddwa era waliwo omubaka waliwo omukulembeze omu agambye agenda kumpeereza akatambi oba olyawo ke beekwasa omusango gwe bamutaddeko gwa assault nti yakubye omusirikale naye era mbagambye basooke bampeereza akatambi akalaga nga bakuba omusirikale naye bwe ntunuulira baleka tebanaba kukanteerako sina wenkalengera kuba ntisaala kwogera nnyo ku kintu kyesitali shiwalo bamukutte nti be bamu kubayita mu kasooli kasooli abantu simanyi oba bamuyitamu batya naye kyemmanyi amawulire amatuufu tugenda gafuna olunaku olunaazibira kuba ntusindiseeyo meya wa Mubende Municipality omukulu Walubi Andrew Mulima Mayuni agenze ategeere facts zennyini kuba yeroye bayitawo kati tufune facts zezo lwaki omwana yakwatiddwa kuba tulinayo ne piki yakwatiddwa awo ku blockade ya poliisi omukulu akolera awo ku Gemina stage awo bakutte piki ye UFP 939/F naye ngenda kwogerezeganya ne RDC amangu danga twakava ku interview eno tulayenga piki y'omwana oyo muwe kubanga piki zibadde zisukka 12,000 lwaki piki emu ate bamukutte awo ku road block gye badde bataddewo bambi ne bajjamu ebisumuuzo naye ayinza oba yatambudde oba naki oba yasanzeeko omuntu wa yero simanyi kuba yasoose kusuula simu ye smartphone mu kutambula esimu wamera oggwa ne piki ne bagimuwambako muntu y'omu n'azirika bambi tumusaasira kubanga keekawogo aba talina musango naye abadde naye alina ssanyu ng'awerekerako omukulembeze we siga nti yatomedde omuntu nti oba yakoze fujjo wabula mu mbeera eyo ng'amaze pulezidenti okuyitawo omusirikale yazze ng'asikamu busisi bisumuluzo nga piki ebagikwata bagiteeka kabangali so it was a bad day for him ng'omuntu naye kakikya Ssenyonga obaga nti wabaddewo assault kyetwagala okuverifyinga era ne evidence eraga nti Ssenyonga bagamba nti bo security eya Mubende erina footage ng'eraga omuvubuka ono nga atimpula agakonde omukuuma ddembe ffe kyetuvumirira naffe era oba ojjukira bulungi oba video gyenja okusharingira nga president baagala omukwata naye ng'abaana bateekawo eggaali president aleke kukwatibwako era Kyagulanyi ng'ali mugamba abaana temulwana mubeere bakkakamu ye n'awanika n'emikono mu bbanga era bwe mutunulira ku stage wabadde ayogerera esaati yonna ebadde eddugadde eyo enjeru abasirikale omukwatirira yagenze nga yena addugadde ate ngambe basirikale be babadde bamukwatira engalo zaabwe zibadde ziddugala be baletedde pulezidenti waffe okuddugala bamugubiza akasaati k'amatoobuta kabadde keeru ng'ava ekasanda ne bwe yayingidde Mubende ngoyinza okugamba abadde basima ekinnya be bagenzi bamukwatirira oyo presidential candidate gwe njogerako era Kyagulanyi ng'agamba abaana be temulwana that was his message. I'm going to share with you that video kakiripo okawa abantu nga Kyagulanyi agaana abaana ng'alaba police egezaako okuprovokinga bafune embeera gye bakubiramu abaana naye Kyagulanyi kasita ayogera statement abaana bawuliriza ne basalawo bakakubisa abaana amasannyalaze naye nga tebalwanye na musirikale yenna so katwebuuza ono yego baga nti yakubye aba security abaffe yamukubiddewa naye we are here to give you the details ndozonako olw'enkya bwe lunaazibira tujja kuba tulina kye tubagamba kubanga badde bateeseteese nti okumutwala mu kooti enkya naye ebyonna ffe tugiyita the price of democracy gwe muwendo gwe tusasula olw'okwerwanako nga olunaku lwakubiri president ajja ku Mande ekirabe nale mbasula batimba bipande kino tekyabakosa kyatuwa ssanyu nga kitulaga obunkenke
n'akatengo akali mu bannakibiina ky'NRM Mubende. Ekyasinga okunkwasa ennaku ng'ogyeko okunsanyusa nalaba abantu abeera bisabokka kubanga obutambi twabufona. Nange nkayira. Naye mu butambi obwo ndowooza olaba ng'amagye ge gawerekera. Nga bali mu kutimba ebifaananyi by'omukulembeze bwe bagamba yali in charge naye nga babitimbisa mudumo gwa mmundu ng'ate babitimba kiro ssaawa 5 ssaawa 6-7 n'ekigendererwa ekya provocation. Robert Kyagulanyi Ssentamu waba alina campaign schedule ya Mubende enkeera eyo lwaki mukwata oluguudo lwagenda okuyitako okuva e Kattabalanga highway yonna mugijuze yero okwagala okusiga ekifaananyi ekibi babadde batusoomooza nno. Yensonga lwaki mwami Eddie walabye nga batambula ne UPDF ng'erina n'emmundu nga baagala abantu nga balowooza abantu bano bayinza okuyisibwa obubi abatimba ebifaananyi nga basoomooza b'NUP. So ne basalawo babawe amagye gabawerekere bakole missoni yaabwe ey'okutuprovokinga. Naye otwafunye amawulire ago ne tuyisa communication yaffe manyi tulina channel zaffe ziri robust nnyo mu kutuuka ku baana baffe ne bakola buli ekisoboka obutakola fujjo kuba era naseka noseka bali baagala tuprovokinga. Mu kiro ekyo ku ssaawa zaalinga 5 OC operations owa Mubende ankubira essimu nga ngamba chairman amulege tufuna e Kattabalanga abaana bo abanuupu bali mu kubba bintu by'abantu bali mu kola fujjo naye saagala kugendayo nga sisoose kugamba yine ngamba wekibanga police ofunye information gendayo okole ki kati ogamba nze civilian tujja ndina waka bakwata ababbi naye police kakati bwe ndufuna bino video nga bangambe nale mukyeri mukola mu kibuga Mubende ne ngamba bagezezaako kusiiga kifaananyi ekyo bakwatiremu oluusa baki nkwata essimu nkubira ba coordinators baffe abali e Kattabalanga mbabuuza embeera eri eti e Kattabalanga awo omwana omba mita Collins awe Kattabala nanga embeera nzikakamu ndi mu kibuga wano mu trading center e Kattabalanga tewali buzibu bwonna ne mugamba naye OC operations angamba abaana ba NUP bali mu kubba bintu by'abantu nangamba bakulimba ebyo si bituufu. So kumbe bo security eri mu protecting NRM batimbe ebipande bya General Museveni okutusoomooza tubeeko kye tukola. Naye abaana ba NUP bagambye we are very peaceful baganye okukola ekintu kyonna wadde okuyuzayo ekifaananyi kya General Museveni. Ekyasinza okunsanyusa ku makya ng'ebya NUP bizeemu ne biwamba kate twagenza okuyisaamu eggaali nga tolina kayero koolengera ng'abantu abambadde red ambuleera zibbaluuni ebimuli ebipande nga bi overshadowinze ebintu bye bataddeyo mu kiro ne tugamba ago maanyi ga Katonda. Kati babuguutana bafuna amawulire nti President Kyagulanyi Ssentamu okuyingira Mubende agenda yitira Kikandwa agwe Madudu ayingire Mubende municipality. Chairman we NRM ayine byona ayungula tiimu bakisanja abo babayungula bakwate olwe Madudu bataniko timba ebifaananyi bya General Museveni nga wala mission gye bakoze nekoze eki eyise. Kumbe naffe tulina decoys affe kali message twafulumiza ne bagenda kwa alert ne bagamba Kyagulanyi agenda fulumira Kikandwa. Kitegeeza ddala mazima gakava mu government ya Museveni tekyalina intelligence. Bagomba mutu okugikozesa kanemu kanabbi ne badduka batimbe intelligence kati kyabayamba agenda batume kali bagambye Kyagulanyi agenze Mityana bagenze okera ku makya Kyagulanyi ali kaweyakiza Madudu ayingidde Mubende district. Intelligence y'abasajja bano balaga mazima kitufu mwami Kyagulanyi kyeyogedde kitufu abasajja bano intelligence yakoowa nayo bamanyi bakooye nabo bambi kubanga ungamba otya kati n'abatega akanyebwa akalala abaleete emisinde polisi paka ku Ttoto n'agyusa kumbe ekimulese ku Ttoto kulinnya mmotoka emutwala wagenda ssula n'abalekerawo emmotoka badda mu kugoba emmotoka nga ye bamutwala nampolampola tonkuba mu binnya ne tudda ku lw'e Kampala leero bati Kyagulanyi musajja mugenzi naye nga kabangaliza polisi ezimuliko zimanyi omuwendo bamuleese bulungi nnyo n'abaana b'amawulire ne bajja bulungi nnyo bwe pa ne bastopinga ku Ttoto uno tumulaba ne bamublockinga kati tumuliko tumugoba tumutwala Mityana oba bamuteredde ruddawa omusajja nga ne gyagenda osula bamututteyo agenze kwebaka bane gavumenti ya Museveni nati kati mwami Eddie nnyo okutuuka ku extent tebakyasobola na kufuna information ekisooka tebakyagata dots ekyokubiri tebamanyi na muntu kati gubadiringa naye Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi gaalina
agaka nomugulu gagerageranyizibwa ku muntu yawandika Bible omuntu yawandika Bible yakwata ensi yonna nti alina olunyiriro olw'omu America alina olw'omu Africa alina olw'omu Europe alina olw'omu Asia alina kati ye omusajja yayiwandika Bible ya Robert Kyagulanyi alabika ye buli watuuka amanya amagezi nate mukulembeze ddala yabeera president naye ffe nga Mubende chapter security eye Mubende tetugirinaako buzibu kye tubasaba tukolagane bulungi nga tebatutula mu meeting batutula mu security meetings n'ekiro ku lw'ensonga eno nga tetwagala batunulenga abapuulinga lopes kubanga at the end of the day ffenna twagala Uganda eri peaceful era twakoze buli ekisoboka obwo obutonotono obwabaddewo era waliwo buli inevitable nga tebwewalika bubaawo era Fandala DC namukubidde akasimu mu kiro nangande Epafradito gwe bakupromotinze kyokka ffe emirimu gyaffe ogirese mu lusuubo ne mugamba afande bagenda bakati bamugobereki buli omu abaakiraba nti embeera yabaddewo ekirungi wadde batukubya amasannyalaze gano ne kasoote bakozesa masasi na tear gas ekyo nyinza okibeebaliza era n'obutateekawo mbeera ekuba baana migo kubanga okwesindika kwabaddewo tebalina migo balina waya naye saalabye nga bakuba ekiri awo naye mu kimugunyu eno bakunyiga mu kimugunyu bakunyiga oba tewegendereza naye tusuubira nti enkola bagireeserwa international community bakunyigire evukosi n'ababeera bayiiya omuntu tebamulabye akuba tiyagaasi onanyonyola otya nti bankubye amasannyalaze lwakuba beerabidde kimu kati hizo video zafunye nange bazimpadde amasannyalaze ogawulira nga gayonka abantu ng'ogawulira ng'okawulira kakuyitamu wali okubiddwako amasannyalaze ke kali akantu k'owulira naye tusuubira Kyagulanyi era sawa yonna agenda kudda e Mubende tewandikyogedde kinyogera ge fact gwerinda ate sikutegeeze tujja yingirawo mu ngeri yaffe era ayongere okubuuzaako abantu b'oludda luno tukakase nti district ye Mubende agikavalinze constituencies zonna naye era tusuubira nti tujja kukolagana bulungi n'abasecurity akalulu akawedde wakalimu era wali ku kadi ya NUP bw'otunuulira kampeni y'omulundi guno ne crowd okusinziira ku Emmanuel Dombo omumanyi bulungi director wa communications wa NRM yagambye mugamba basomba abantu bo tebasomba ne mugamba bawa abantu emmere tebagabula abantu mmere wabaye bawa abantu t-shirt bawa t-shirt ekyo kimu ekyokubiri Mathias Mpuuga yagambye yeewunyiza nnyo okulaba nga muli mu kwogera ku kye bayita protest vote yabadde takimanyi natabadde mu NUP kasinga adde mu NUP yandibadde akimanyi tusuubire kifaananyi ki mu kaluke tugendamu aka protest vote wadde Mpuuga yagambye yawulidde ekipyambu protest vote we protestinga biki nandi kati ye yatuuka mwami Mpuuga yatuuka gye yali ayagala ng'omuntu naye okusooka okumenyawo eby'omwogezi we NRM omwami Emmanuel Dombo ebyayogera bakuyita kwekangabiriza naye nga amazima agamanyi ediziko oli munnamawulire bino ebintu mwe ababituwa ku mikolo mubeerayo ne mutulaga ebintu bino byonna nati ngambye bannamawulire bannamawulire walaba ekyali ekkololo olunaku lwe bamuwandiisa epakwaki kyamaze amaanyi Kenzo n'abuukabuuka ng'alinganga ali mu kulyeyereza ebinyonyi bive mu kasooli nekyanumye nze nanti kati mbi wa ggwanga oyo yaleetako BET award ensi yonna gye yeyayandika ate lwakikulumaga ge mazima agali mu ggwanga essaawa zino n'obuukabuuka mazima nga olinga ali mu kugoba endegeya mu kasooli gwe ekyali eruweero tewakiraba ekyali eruweero tewakiraba nga balonkinga manifesito yaabwe bwe bubonero obw'okungulu obwali badde balaga eky'omunda ekiri mu mitima gy'abannayuganda saawa zino mbadde nkyalenjinga omwogezi we NRM mu Mubende district nga mukyalenjinga ng'abantu wolaba nga balinze wotera okulaba nga abantu nga balinze Kyagulanyi ku makubo okuviira eddedde n'abakazi njogera ku Mubende district olwo situnudde biri Kalamba situnudde biri Kyakatebe situnudde biri Kakungube naye ngamba okuva n'abakazi w'omanyi obulungi bwana Eddie ng'abantu bakwatidde nga tubagambye Kyagulanyi agenda tuuka e Mubende ku ssaawa 8 naye abantu ne batandika ssaawa 2 okuyimirira ku nguudo okiwulira bwana Eddie ne mbagamba njagala General Museveni lwagenda okujja e Mubende ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba njagala ndabo batunalaba ekifaananyi kyekimu ng'abantu bamulindiridde okuva n'abakazi okuyingira e Mubende
Eddie gwe kenyina kulabako ng'oli mulalemu yali procession nga mudduka n'abantu okuva ba side kinga mugendo ba mu Kyenda Kasaana playground namwe wali ku nabakazi naye nayeewuunyiza Eddie abantu bavudde nabakazi ne bayingira Kalonga ku bigere ne bayingira Kyenda era nabuuza abaana are these people going to sustain this abantu abo bayingidde ekibuga Mubende maki kitegeeza ogwo omukwano guba nakyo simugule simukake aga Katonda muggulu abantu baddukidde ku bigere nange natidde ng'omuntu nagambye mu Kyenda n'ensooka ngendako mu ddwaliro naye nawola nti wagezaako naye abantu batuuse Mubende ku bigere okuva nabakazi Kalonga ne batuuka e Mubende municipality ago ge bayita amaanyi g'abantu oba kituufu Kyagulanyi alina akasi k'abantu buli muntu anyumya amasannyalaze nati kijja kigaana is a magnet but natural Kyagulanyi is a natural magnet kumwaza alabika ayinamu akasi k'abantu abantu bawulira nti Kyagulanyi yakiikirira eddoboozi lyabwe abatasobola kweyogerera yeddoboozi lyabo abanyagiddwako ebyabwe lyeddoboozi lyabo abasibiddwa makomera awataliiwo musango gwonna era yensonga lwaki Kyagulanyi buli gyayita mwani Eddie olabye abakadde nga bali ku makubo yakubyekyegeegwa manya kiboga n'entwetwe kakati awo mu byafaayo teriiyo presidential candidate ali ku ludda luvuganya yali ayimiriddewo naawe za abantu abo kati Kyagulanyi ne Besigye lwe yaliwo 2016 negwe nensi eyonoonese nnyo Kyagulanyi ate teba teyonoonese gambe erabuse getinze mad kati ku kibaita politics emanyi what they want from that politics. Is it kubanga kankwe Kyagulanyi lwe yali awo nze nabuzizaako omwana wa mawulire ali eyo aŋŋambye Kyagulanyi mu 2016 lwe yasemba mu kalulu manya Besigye abantu ekinene nnyo yinawo kakaaga nembuza estimation ku Kyagulanyi ti wallahi we mba nkulimbye nti emitwalo 8 gyabaddewo mba nimbi nga gyayiseemu eŋŋamba what nemugaba babaddemu n'abaana b'amasomero nti ate yabadde holiday abaana badde ku masomero kati eyo revolution entuufu nti revolution ebeera y'abantu mwami Eddie era silwali na kaseke revolution president Kyagulanyi alina kaseke revolution ebeera y'abantu si bantu 27 kukwata mundu kulumba Kabamba Barracks ne muga that is a revolution abantu bennyini mwami Eddie be bajenyigiramu era bajekamandingira bojjukira ebyafaayo ebya Bulaaya mu 1789 tulina kye bayita the French Revolution teyakulemberwa mbakulembeze yakulemberamu abantu abawansi nga balwanyisa akabinja kabamulya bisiike be bayita the Bozazuis ekiri e Uganda olwaleero ffe bannayuganda abali ekijulo ekibu kimu ffe abali mu kwerwanako nga tulwanisa kali akabinja akabannayuganda abatawera na 15,000 ababeera ku bicepero okuva ku makya paka kiro amacupa ga wine tegava mu firiji zaabwe naye nga waliyo omunnayuganda atasobola na kufuna kisuwani kya kiberenga akirye kati abannayuganda abali mu kiraasi eyo be bagezaako okwerwanako the peasants okulaba nti eggwanga lyabwe balyeddiza ng'omuntu akulembeddemu olutabaalo olwo ku mulundi guno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu because he is a son of the ghetto, he is a son of the streets. Yakulira ku nguudo nayezuula nafuna amasannyalaze gano okuva ew'Omukama Katonda. Ensonga lwaki olaba buli kaseera bamukolerako ensobi nnyingi ne bagezaako ne bapanga bu presidential candidates bwabwe obw'enjawulo. Kyagulanyi ali unstoppable, ali indomitable, tosobola kumufuga. Kulembeze bwogamba nno mpuga yajjeyo Mubaraka Manyagwa agenda mufulo w'amaanyi ate mpuga wa kiti yamugyeyo atya gwagenda owagira DF gwegenda owagira yagenda wagira Common Man's Party nati kati abaddiikuula batia kati gwe tokimanyi baddiikuula njogera ku baddiikuula Bugologosi wali yali emabega buzinisa Kabonganje manya bano babulaali olwo otunula n'ogamba bannandala amafaabi kati okimanyi nandala amafaabi. I'm speaking objectively as a Ugandan, not as a supporter of NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabadde n'abaana abagishuwa ne Mubende tubadde tulabeggulire ne andala amafaabi oba abadde mu bitundu ki wazini kase abadde eggulo
Egolo yabadde abaana bembadde ndaba n'amawulire yabadde wano change jo wano yesterday yabadde mu abaana bagishu ne baŋŋamba oyo olaba naffe twamugobe waffe si wa budaadirye baŋŋamba naffe twamukoowa talina kyatugamba talina kyayongerako. He has been the MP of Budaadiri West okuva mu mwaka gwa 2021 nga gwe mbadde nyumya naye yali ali mu P7 mwogwo omwaka yali ali mu P7 nga Nandala Mafaabi atandika okuvuganya ku baka wa parliament kati akuze asomye amaze ne degree. Nandala Mafaabi yakyali MP kati asaba bwa president w'eggwanga Uganda. He is a good economics, I agree. Naye okusinziira ku byama ebyavaayo ne bino bye baatulazeeko mu iPod, they are not good people to deal with. They are hypocrites. Beefuulira abantu, beefuulira struggle. They are here disguising that they are in opposition, yet in actual sense they are working for the regime. Bano abantu bafumbiddwa regime bajje bataataaganye akalulu ka revolution eya 2025-2026. But I'm grateful to the people of Uganda nti bagezi nnyo bwana Eddie. Bana Uganda bazibuka amaaso ne bwozanya jangu onkwekule. No, these people of Uganda are too awesome. Bamanye ekyokola. However much you try to hoodwink them, tosobola kubajja ku mulamwa. Kati genda wano emubende wetusinziira. Waliwo eki sub-county bagiyita Kigando. Bagibrandinga nti eyo ya yero. Amazima aga Katonda bwana Eddie. Genda okukoleyo just okolera random sampling I will facilitate with Dolobondo. Ogendeko Ekigando. Mu parishes ez'enjawulo mu byalo eby'enjawulo ogambe bwe natuuse Eikula kino kye najjeeyo, bwe natuuse Kachwa Mango kino kye najjeeyo, bwe natuuse Kwezukumwe kino kye najjeeyo, bwe natuuse egundi eno Mukatongole kino kye najjeeyo, bwe natuuse Bubanda kino kye najjeeyo, bwe natuuse Butawaata kino kye najjeeyo, bwe natuuse Mwoloola kino kye najjeeyo. That is Kigando sub-county. Ogenda tegeera nti bulijjo batulimba era tugenda kubasiika akalulu mu Kiganda eyo nabo bakijjemu enjawulo. Natuukayo ne ŋŋamba kikino ngenda kulagako vidiyo emu ngenda gikuweereza nga ndi mu Kigando naye bwe nta vidiyo ng'eyo ba apologist b'NRM emubende nga bajja Pafrodita alimba that is not Kigando n'omubuuza gwe wabaddeeyo lwaki mbeera Kalonga ate ne ŋŋamba nabadde Kigando bwe nkugamba nti eno vidiyo yakwatiddwa mu Kigando olw'amaanyi ge babalabye nga bagamba this can't be Kigando. Omunyolo n'agira bakwijja kukenga kwekola ki okwebika ne bagamba bata okwesweka nga bukeire obwire bwe bwikwijja kuba bukeire. Nalabye mwazeyo mu iPod kiki kasente kabaweddeko tetunaba kuddayo naawe eyo mbozi z'amalwa. Bagabanye billioni zaade billioni 10 zibaleese political parties. Kane bakugamba nti 1.4 billion bagirizavingide NUP. Kalwakyo girizavingira omuntu nga tali mu kigaali kyo. Genda osome bulungi amawulire. Edda nalabye Twitter handle yammwe ngeraga nti mwawandi mukkiriza okuddayo mu signing memorandum of understanding oluvannyuma lwa constitutional court nga mulindiridde kyegenda okusalawo nanti ate tenaba kusalawo ate oyinza okukola decision twagenda mu kooti nga tuwakanya Draconian Act ogwaleetebwa ogwa Political Parties and Organizations Act 2005 as amended 2025 being a draconian law tukiwakanya era okola okusalawo kwonna constitutional court eteekeddwa okusooka okwepronouncinga ku nsonga eyo. We are not fools. Now we are looking attentively ku bigenda maaso kubanga ekisooka NUP is a government in waiting. Tetugenda beera ku opposition. Tugenda kwata obuyinza. Kati wali nsonga lwaki tupapa bwana Eddie. Kati abataputa benda babatapuse nti muwandiise muddeyo nati nkugambye mwenogere kasente nkugambye balirizinze billioni 10 eri ebibiina by'obufuzi ne bagamba NUP bagirizavingidde akawumbi kamu mu obukadde 4 nga tetunaba kwekyanga mu bino bye batuteekamu. NUP ku bakabaaya 5 twali tufuna is it something like 3.5 billion. Kala ate sawa zino bw'oŋŋamba olizavinze 1.4 billion
oba okozeseza kipimo ki nti NUP kati yeetaaga 1.4 billion according to its numerical strength in parliament. Ekyo si kituufu. Kubako basinziira. Kati kiba kituufu. Singamu ababaka. Tekiba kituufu. Kitegeeza ye beeyina okuddirira NRM. Kubanga government eri mbuyinza erina zeetwala mwe muba muddako. Oba endala baaziwadde ojja kwekanga nga DFA erinayo. Ate erina ababaka ba parliament. Of course no. Obusente bwaliriizingibwa kati ezo sente baziwa buno obubiina biina obwo bu CMP bu NPP era nalaba ne president waka akaddukamu omukyala Stesha Mayanja yagamba mwandeeta mu bintu nenga ne kya Katonda wakyagulanya akola gwedizike omanyi okuleeta akabiina awo ne baleeta omuyimbi gwaita Stesha Mayanja nga tomulaba nkombi ya bufuzi ne bamulayiza nga president mu speed omugenzi Omala Omala Dani Omala ne yadumiranga police bamuyitangani yagamba nga yita mu bwangu ngazika mujjawo yenge gye balayiza mu Stesha Mayanja tewaweze wadde myezi 3 ne bagamba Mayanja tukugobye lwaki wagenze nga bali mu kuzanya comedy tubalaba ekololo Mayanja n'avaayo n'agamba ebintu byamwe mbivude musiyana president wamwe mwabinyingiza mbuyinza nali sibitega nabitegeera nengamba Katonda weebale bana Uganda bitu bali tubagamba gundi bwe yali ayo Katonda weebale tamale mirundi weebale nyumugenzi president wabwe nyini naga ebintu mwabintadde mbutesi nze simanyi nabimanya sibera nkona mu nabi abufuzi nengamba good enough gubadde balita president jeno yabyeyogedde bimutaye mukazi yabambe adde ku bunkenke era nze musaasira embera gy'abadde ayitamu n'ebyo byonna tusuubira nti bijja kugwawo nga tumaliriza Mpuuga Ssegona ng'ayogera nnyo kiki temumulwaji temumuyise kuba agamba teyava mu pate mwamumba mu mikaadi ekibiina alaka mwetegefu kyabuluzaamu kuba ndaba enzijonkera gy'abajjonkeramu waliwo eddoboozi wano lyenawulidde kandi kuteereko kuba oyinza okuba abadde bizinesi babakola abaganda ba wano nti kuzimba nga mumenya oli omanyi Uganda ani akumenye ne Buganda era mwabangamba vaayo kakati gendo lime Lumonde Uganda ne Buganda omanyi resources mmeka zenkana kizeteeka mu kuzimba omukulembeze tuli banna Uganda milioni 45 banna Uganda bameka abavaayo okuvuganya nibagamba ati katusabe okukulembera baweereza mu kukulembeza mwaba abavaayo bameka gwotunuulira nga nawe takwasa nsonyi waliwo abantu abasituka okwogera noyagala ofuna element iwa boda akuli okumpi kubikka amatu nga clearly si mukulembeze so mukadde waffe I respect him is one of the senior members of the National Unity Platform era abadde lead council mu nsonga za NUP zonna okuvira ddala nga gavumenti etulwanyisa ekibiina obutawandiisi wojjukira 22 Council Medad Ssegona yakola omulimu gwa ttendo bwe twagenda mu Supreme Court nga tuwakanya okubba kwa akalulu okwaliwo mu 2020 mu kalulu k'obwa president era yali lead council waffe era mbu yali amaze ofuna akasimu entebe nga bamugatukwe bilioni mmeka omusango oguvuluge ko Kyagulanyi ngusuddewo by the way nkubuulira nati nze sirina facts ezo naawe ogaye baakugamba kankugambe Mpuuga oyo alowooza mu kibiina bamugobye eggulu Mpuuga bamugoba tetunagenda na mukalulu maazi nga twakava mukalulu oyogedde bulungi yali akulembedde erigo tiimu y'omusango gw'akalulu ndiye Ssegona sorry Ssegona y'omu ku baali bakukuta bakyanganya obujulizi baweeyo b'ekibogwe omusango gumegere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti ogw'akaluka 2020 kati ye mu bwongo bwe alowooza bamutegedde kati ne babeera mugezi ne babisuulawo ndowooza bamukwena simu ti ate kakati tumaze otegeka obijje tukite nga ye amaze obategeera so yalowooza byajjo wano n'okutereeza ssemateeka w'ekibiina eya NURP tukire ddala mu ssemateeka wa NUP omulimu ogwo era gwakwasibwa mukadde waffe Medad Ssegona n'akola kye yakola naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bali balabira ku bikolwa byabwe bwana Eddie kati nze wayogera ebigambo ebimu nze nyinza obutazzaawo kyange kuba mukulu wange era wakitiibwa nga bw'obimanyi nsobola kulengera wakitiibwa mukamwa naye byonna ye byakola ali liable ng'omuntu naye ffe bannayuganda tulaba era tusobola okutegeera
buli omu ekirubirirwa kye mu struggle kibadde ki naddala okuva baagabazi kaadi ezo abatali ba NUP tugenda kubalaba omuntu we NUP nerabidde erinnya ly'omutuufu yono omukyala badde avuganya ne Flavia Namulindwa eyali afunye kaadi omanye ngeri yagiddwako kaadi saazi yo mukyala yabadde saazi abadde avuganya ne Namulindwa Namulindwa ye Flaga Beyala waffe bagimuwadde Namulindwa Flavia bagimaze nati yakkirizo lyagambye yayogedde amazima nti nze nafunye fulaga y'ekibiina naye amazima sirina ssente wadde zakwewandiisa nedda baali bagiwa mu kasajja ne batuula nati nga sijjukira baali bagiwa saazi nati saazi ne tufuna akatambi ng'ali wa ssale nati kati wuliriza naye talina ssente kati ne batuula ku mmeeza n'agamba nzikiriza Flavia Namulindwa nedda kyabadde kaadi yiino nze kyama kyabadde bwe kitukubalaka wabadde bize mu kutegeka babadde abantu basatu kwabaddeko omukyala erinnya ndiera Nakintu Joan Nakintu Lule ne saazi ne Namulindwa kakati saazi bamukwatira mu sikando yogenda eggulu ewa Sali Musale option esigalawo nga y'abantu bameka babiri nti kitegeeza badde balina okudda baddemu beekennenyezebwe kati omukazi Jeni Lule Joan Lule Nakintu n'atalinda n'agamba omukazi ndeka Flavia kubanga siina buki naye omuntu ayagaliza kinyonyodde bulungi nti kubanga omuntu ayagaliza bwana Eddie mweye embeera ye aligambye katugende mu vetting bampe kaadi nzanyo oba ekibiina kifiirwa kikole ki naye bwe yayebazeebazeemu kyembadde ngezaako okugyayo omukyala n'agamba leka kaadi egende n'oli akola ki asobola wadde nali njeetaaga naye saa zino sirina buki sirina busobozi naye oli nga talina busobozi asobola okkiriza kaadi yammwe aboononere ng'ekibiina era waliwo gwe tuli mu kunoonyerezaako wano Mubende bamuyita Kyagulanyi Beeka mu ababeera nabo mu bivvulu eyo Kyagulanyi Beeka yasuddewo kaadi fulaga yaffe bamuwa fulaga okubeera Flaga Beyala wa NUP ku bwa ssente bw'eggombola ly'e Madudu kye yakoze yasuddewo fulaga ng'agamba gwavuganya naye yafuna fulaga bali babiri mu kalulu n'owenaalemu nti mulogo agenda kumuloga ye talina gafiirwa famire ye aleke obwana bwe aleke ne mukyala we ne bazadde be katuli mu kumunoonyerezaako twagala kulaba ani akolera abalala temusobola beera mu kalunga mulimu babiri owenaalemu no NUP ne bamala okunominatinga ku fulaga y'ekibiina tumanyi ekyo kiwedde tulinayo candidate n'okeera ku makya gwe wagenda omuvuganya wali tokimanyi ti mulogo nti bannange nze omusajja agenda kunzita bamuwadde $8,000,000 mbiwulira naye ngambe tuli mu kunoonyereza era bwe tukizuula mu mawulire tulina kye bayita hiyase kati mbu olumu evaamu ekituufu oba ekyefaananyiriza ekituufu neteba nti tekiriiyo era omuzungu agamba there is no smoke without fire so bamuwadde $8,000,000 kati abantu ng'abo newaba njagala atya nga nze kirina Epafradito kanange sobola kumwesembereza manyi naye obuwagizi bw'abadde alina kubanga abadde mwana w'e Madudu awo abadde alina kyangattako naye mu kiseera nga kino nga kibiina okikoze encukwe bwe kityo tetukyalinawo mukisa gwonna kuwandiisa muntu mulala olese wa NRM ayina agenda n'opposed abantu ng'abo be batali naffe be bakolera gavumenti eri gye tulwana nayo so buli ayogera ebigambo tuliyita ludikya olanga omuntu ayingidde oludikya oyo tabeera munnakibiina ky'NUP era buli omu nga bwangambye obadde wakatuuka ku seeti wano noŋŋamba nga bwe weegendereza mu kwogera ennaku zino nange bwe neegendeza kituufu omuntu watasobola kusengejja bigambo byafulumya ng'omuntu tasobola kutunulira action waliwo olabe bannakibiina kyaffe ng'embeera ze bateekamu ze zibakubye ofulumya statement emu bweti bwana Eddie nekufuukira good statement n'obulwako nejjonywa n'amazzi n'owejjusa lwaki wakola statement eyo tontwalayo lwaki nze ŋŋambye okola statement negufuuka gu statement sho yiyo njikiriza nedda ssebo togenda kuntwalayo oyagala kuntomeza nedda am preempting it tojja kubyogerayo wano bannayuganda abalungi abali mu Uganda ne mu diaspora mwebale nnyo
kati mwami Kisanja aseka ki kati bakisanja balengera yali ku bifi byanko kasika Fetuli wano na nechupa ya mazi teriiwo baba tega kabonganje bajimanyi bo kabonganje yawe baba nzoche yune Pafradito Allahu akbar enebade netide kale just kogera ka statement omukuru akati bakuja onkede oli mutufu osigala wekolera bibyo kubagwe tovuganya ku bifubi ovuganya ku kifo kimu ate walina opponent waliyogo amina toina gwa nti nyina gwe nyina okuli consilinga naye tugatama tugende otherwise nange muzikirize mbasulire wano sija tomeza muntu kupano kubamu na kiba kibi next time omuyita nagamba juzi wankola ekikyamu kati sikirungi munaye omuntu wa kugamba ti siri safe from statement nga tuli fembi mu mawulire kikirizibwa kuba omuntu obeera cautioned muzikirize mbasibule wano lunaku lwalero basebo ne banyawo mwe naje musinziro kubanga mutulamu balo kuba je twatandikidde mwababeerako ne musubscribing ne musharing ne mulikinga babazingira ddala okubanga nebaza mbasibulidde wano naye ninaabe naalemu wano baninze mbakoleko interview sigenda gikola bye